I have come to be in my office. Okay? No. Don't push her. Please. Why are you pushing her? Why are you pushing her? Don't push her. Don't push her. Olunaku olwaleero bannakibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwebadde bategese okujaguza emyaka 4 bukyabalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waabwe ng'ono yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 era n'akakasibwa okukwatira ekibiina kino bbendera mu kalulu ka 2021 ng'olunaku no balukuza okujjukira ddi ekibiina kyabwe lwe kyatondebwawo. Bano baali basaba baweebwe olukusa olw'okukozesa ekisaawe ky'ekkololo olw'ensonga nti bangi wabula okusaba kwabwe kwasuulibwa mu kasero nga babadde basazeewo olunaku lwabwe balukwatire ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Makerere Kavule wabula nga kino nakyo tekisobose ng'ab'ebyokwerinda bakedde ku kyebulungulula awatali kuganya muntu yenna kuyingira nga n'enguudo zonna ezirinaanyeewo bakiraze bemberedde abasirikale okuli aba militale wamu n'abapoliisi. Abasirikale babadde bali awo ne zireeta omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kino Mambuka nga ye Dr. Lina Zedriga ng'ono alabiddwako ng'ayogerezeganya ne DPC w'e Wandege ya Hassan Hiwumbire amutegeezezza nti tebayinza kugenda mu maaso na kukuŋŋaanya abantu bangi mu kifo kino. Massive mobilization. First, listen to me. We were aware that you had a massive mobilization of all over the country. And we are aware that this place cannot accommodate the number of people that you were mobilizing. Wabula Zedriga asigadde tamatidde era avuddewo wakati mu kutolotooma ng'agamba nti baakulaba ekiddako. I'm not satisfied and you have seen how we have fought. Thank you so much for being there, Mr. President. I believe now we need to see where we can meet. Wano wezeetedde omubaka wa munisipaali y'e Mityana Honorable Francis Zaake wabula ono abasirikale tebamuganyiza na kuva mu mmotoka ye mw'ajjidde ne bagikuba ekyuma ng'oluvannyuma baleese kasiringi ne bagisikanga naye mwali ne bagyolekeza ku poliisi y'e Wandegeya. Honorable Zaake alabiddwako ng'awanyisiganya ebisongovu n'abasirikale wabula nga kino tekimutaasizza nga ne kansala wa Lubaga South Mubiru James naye akwatiddwa n'ateebwa mu mmotoka ekika kya drone obwedde erinze. Ng'emmotoka ya Zaake tennasikibwawo ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nti buli lwa bbalaza aba alina okubeera ku kitebe kyabwe kino nga poliisi kyekoze tekiri mu mateeka kuba tebaabategeezezzaako nti tebalina kulinnya mu kifo kino. If they didn't want us to come here to access this place, they would have written to us. But every Monday I'm supposed to access my youth office because on Monday I'll be in Parliament. I'm always here every Monday. So whatever they are doing is unlawful. They didn't write to us, they didn't inform us, they didn't tell us anything. Mu balala abadde batuuse ye mubaka wa Mawogola County Honorable Goreti Namugga ng'ono akiikidde abasirikale ensingo olw'okuzingako ekitebe kyabwe. They have covered the whole place. The whole office is covered by police. Since when did they begin to be askaris to that place? We cannot do anything. We cannot enter those offices. They are claiming that you cannot even stand alongside the road. Babasirikale bakalambidde era ne babalemesa okukuŋŋaanira mu kifo kino. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.